Eddie Sebufu abasinga tumanyi nga Eddie Mutwe nakunya zibadde zimaze okkoona ezijjudde bukyanga abadde abuzibwawo nga teri amanyi mayitire ge matuufu ab'ebyokwerinda bekikwatako okuba nga ate babuulira eggwanga kwani era wa Eddie Mutwe gye yali ateekeddwa okubeera nga gyakuumibwa oba nga gyaggalirwa na biki ebimuvunaanwa bonna nga beesirikidde abalala babadde batuukibwako omuli n'omwogezi wa poliisi ng'agezaako okututegeeza nti ensonga zino tazimanyiiko olw'ensonga tebannabamuwa brief kuzo. We bwakeeredde olwaleero era we bwawungeeredde olunaku olw'eggulo nga CDF w'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba First Son ng'avuddeyo n'ategeeza nti Eddie Mutwe ali mu ngalo ze 5. Eddie Sebufu oluvannyuma lwa buli omuntu ali mu kitongole ky'ebyokwerinda okuvaayo n'amwegaana okuvaayo n'agamba nti tamanyiiko mayitire ge laba ate omukulu okuva mu ggye ery'eggwanga era akulira eggye ly'eggwanga Uganda Commander General Muhoozi bw'avaayo ye n'akyogerako ate nti ono alina statement gye yasoose okukola ezimu ku ezo ze yakoze ezankutteko ennyo nengamba nti buno obukulembeze maybe tebuli informed ku butya bubiina kubeera nga ate busavinga abantu baabwo. General Muhoozi ng'ayita ku Twitter account ye oba Twitter handle ye yali former Twitter kati X yagambye nti ebirevu bye byasoose okubeera nga ate birugenda and then oluvannyuma amaziga n'okwefukira bye byaddiridde mu maaso ga Eddie Mutwe. Nkwanirizaako buterevu gyosinzidde okubeera ng'otulaba okosako okuba ng'otuwuliriza bitundu eby'eggwanga Uganda ne bweru waalyo gyosinzira okubeera ng'otulaba okosako okuba ng'otuwuliriza. Nze Vicky nsinzira buterevu ku Mukutu Vicky Exclusive. Nkusaba video eno osooka ogiweka like ekijjambeko okuba ng'edduka ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwayagala ogiraba n'ogiwuliriza mbutongole. Tukusaba otwegatteko ng'osubscribinga ku Mukutu ofunenga latest updates ne latest information mu butuufu oba oliawo obw'ebigambo. Kaakati story ya Eddie Mutwe eyungula eziga navuddeyo olunaku olw'eggulo wano wennyini ku Mukutu Vicky Exclusive nabadde ku live ku makya ne nkubira ab'ebyokwerinda omulanga era ne mbategeeza nti Eddie Mutwe si Eddie ng'abantu be bamulaba wabula Eddie Mutwe musajja alina ebimuliko ku kibegabega kye mabega. Neva era still nze kennyini ne mbategeeza ne mbagamba nti Eddie Mutwe alina abaana abakuze abandyagadde okumanya kitaabwe ewa waali era ne nvayo ne mbategeeza nti Eddie Mutwe alina famire ey'okulabirira okusaako n'abantu abalala abali akwiye abandyetaaze okufuna clarity kuwa gyali na biki byagenda maaso n'okuyitamu era biki ebimuvunaanya ebituufu byennyini and then abantu ne basobola okuba nga basobola okukitegeera nti owaffe gyali musibe omusango gwamukwasiza oba ogwamusibisiza gwe guno ne guno and still navuddeyo ne mbategeeza nti bw'abanga ab'ebyokwerinda abagezaako okuba nga Eddie Mutwe balina emisango gye bamukyajinga baveeyo kaate bamupresentinga eri amateeka gagezeeko okuba nga gamulamula mu mbeera ennambulukufu. Ebimu ku bintu bye nasembyeyo okukoonako mu live y'olunaku olw'eggulo nabategeezezza nti lino eggwanga likulowoozesa era naawe akyalina obwesimbu mu abo abaliddukanya oba abalitudde ku nkata abalivuga nti eggwanga kituufu lirabika lyabawabako olw'engeri ebintu ebimu gye byoperatinga munda mu ggwanga ng'oba oliawo tebisaanidde. Era nze kennyini mu bigambo byange nga seetiiriridde nzijukira nabagambye nti eggwanga lino lituuse mu buli muntu waalabira nti eggwanga liri mu kye tuyita failed state either politics omumanyi oba politics tomumanyi okusinziira ku buli kimu engeri gye kitambulamu kikulagira ddala nti bino ebisinga obungi nga bigenda mu maaso mu ggwanga nga abali kulembera bakugamba lijjudde security abali kulembera nga bakugamba ebyokwerinda biri ku level ya waggulu nnyo naye ate nga abawangaalira mu ggwanga eryo be bakulembera bakulaga nti ebyokwerinda abali kulembera bye boogerako bo balabikanga abatafuna services ezo zimala. General Muhoozi Kainerugaba ono mutabani wa president aliko eggwanga
agenze maaso n'okubanga buli budde buli ddakiika aliteeka mu bunkenke, aliteeka mu kwennyamira, oluusi n'obwolumu eggwanga n'alisuula mu ntata. Kabe Kasinje n'okubanga tulina entalo ezimu ze tusimattuka n'amawanga amalala lwa mutabani wa president, era nga mutabani wa president kyasukkawo n'afuuka jeno, era nga obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa bwa kutwala bitongole byakwerinda oba kutwala maje ga ggwanga Uganda nga yagakulembera, yalina okugalaga direction. Jeno Muhoozi yavuddeyo olunaku olw'ejjo mu kiro n'ategeeza nga bw'alina Eddie Mutwe era agezaako kumusomesa lulimi Lunyankole. Njagala kusooka kuyita ku Mukutu Vike exclusive nkiclarifying. Eddie Mutwe Abanyankole si be bamulina. Eddie Mutwe Omunyankole si yamuyina. Eddie Mutwe Jeno Muhoozi ye yakakasizza nti yamuyina. So kati okukozesa statement egamba nti muyigiriza Lunyankole tekitegeeza nti Eddie Mutwe Abanyankole be bamulina. Ekyo either kyateekeddwawo okubaako abantu abamu bekinyiiza oba nedda. Nga agezaako okuyita ku hando ye yawandiise ebintu bingi ebigenda maaso n'okubanga nakaakati bikyewuunyisa n'okunyiiza abantu. Jeno Muhoozi yagambye nti Eddie Mutwe yamutandikidde ku abalenzi be bamutandikidde ku birevu, ebirevu ne babimwamulako, Eddie Mutwe n'atandika okulukusa amaziga n'akaaba era n'atandika okwefukira. Ebigambo byogerwa Jeno CDF. Yagambye Eddie started crying as soon as the boys grabbed him. His Lunyankole is improving these days. Nga kyategeeza nti Eddie Mutwe yatandikiddewo okukaaba mbunambiro nga abalenzi bakamukwata, era Olunyankole lwe lugenda improving ennaku zino oba lugenda lukyuka lutandise okwesiimisa. Nkujjukiza nti Eddie Mutwe abadde tali ku kosi ya kusoma Lunyankole, nti oba oliawo olulimi lwabadde agenze mu ssomero okwongera okuimprovinga. Era naddamu n'awandiika n'agamba nti Kabobi is our boxing match still on? Yabadde abuuza. Omanyi Bobi Wine yamweyitira Kabobi ng'amujjukiza ku fight eri ya boxing nti oba match eyo ekyaliwo. Era Jeno Muhoozi naddamu n'agamba I can't release Eddie now. It will be unfair to me and him. He is learning Lunyankole and we are both training for Kabobi. Bino ebigambo byogerwa CDF w'eggwanga akulira amagye g'eggwanga, agamba tasobola kuta Eddie essaawa zino oba kati kubanga kibeera unfair, tekiba kya bulambulukufu ku ye ne Eddie. Era n'agamba nti Eddie ali mu kuyiga Lunyankole era bo bombi bali mu kutraininga nga batrainingira Kabobi. Era Jeno y'omu CDF ow'eggwanga n'agamba Eddie is looking very smart these days. The boys have turned him well. He salutes Muzei's picture every day before breakfast. Jeno CDF akulira amagye g'eggwanga Muhoozi Kainerugaba agamba nti Eddie ennaku zino alabika bulungi nnyo. Abalenzi be bamulabisizza bulungi era buli ku makya akubira salute ekifaananyi kya Muzeeyi nga tannaba kufuna kyakulya kyakumakya oba ekyenkya gye tuyita breakfast. Eddie era still CDF w'eggwanga yayogera ebigambo bino n'agamba nti I captured Nupu's military commander like a grasshopper nsenene. If they keep on provoking us, we shall discipline them even more.
CDF ow'eggwanga General Muhoozi n'agamba nti twakutte komanda wa NUP nga akaseenene era n'agamba singa bagenda mu maaso n'okutuprovokinga tujja kubabonereza n'okusingawo. Ebyo ebigambo byogerwa General Muhoozi CDF ow'eggwanga Uganda omulamba. Eddie Mutwe bamukwata ku Sunday era nga bamukwatira mukono. Abaaliwo ba eyewitnesses njirabe. Abaaliwo ba eyewitnesses bagamba nti Eddie Mutwe abamukwata bamagye. When General Muhoozi describing acts oba actions ezikolwa Eddie Mutwe ayogera ku bazimukolako ng'abalenzi be. And of course as a general abali wansiwe abali wansiwe asobola okubayita kyonna kyayagala. But remember akozesa bannayuganda okutulugunya munnayuganda. Ekifaananyi kya Eddie Mutwe kyafulumye ne kivaayo okusinziira current situation gy'alimu nga Eddie Mutwe face bagiwutudde. Eddie ng'azimbye. Eddie Mutwe ng'ebirevu baabisazeeko. Eddie Mutwe ng'enviiri tekuli ku mutwe but tali mu prison nti gye baamusaliddeko enviiri nti oba gye baamukubidde because prison teriwo kutulugunya na kuba eriwo ku detaining oyo paka kibonerezo kye lwakisavinga ne kiggwayo bw'aba yasalirwa. Bw'aba akyagenda maaso n'okuwera ennemba n'emisango gye mu kkooti oba mu mateeka mpaka emisango gye lwe gituuka ku nkomerero. But CDF ow'eggwanga eddamba avaayo Kaate n'agamba nti ne zemulabanga mistake eza tweet teba nsobi aziwandiika with authority era aziwandiika ng'azitegeeza. Gye buvuddeko CDF y'omu yayita ku mukutu gwe gumu ogwa X fani wa mukutu ogwo nnyo era ndooza mu applications zonna eziri ku online X yesinga okumwanguyira. Yavaayo n'agamba nga bw'asobola okukrashinga ka NUP konna era mujjukira n'olulumba oba obulumbaganyo obwatuusibwa ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule headquarters zaabwe. Yavaayo ye kennyini n'agamba nti yeetuukira ku kitebe kya NUP as a CDF era mu office ya Bobi Wine ye ng'amweyitira ka Bobi yasanga mu kondom enjaga n'ebintu ebirala ebyatwalibwa. Abantu bangi bavaayo ne bakondeminga ebikolwa ebyakolwa ku kitebe. Wabula era abasinga nga bavaayo ne bakondeminga enneeyisa ya CDF n'engeri gy'akozesaamu omukutu omugatta abantu. Eryanyi eryemanye B era ebiseera ebisinga abantu olumba olubatta tebalukubira firimbi. Nkiddemu amaanyi amemmanye mabi. Ebiseera ebisinga abantu olumba olubatta terubakubira firimbi. Omuntu nga ali ku level ey'okuvuganya ku ntebe ey'eggwanga era nga mu bitabo by'abaalangirira akulembera eggwanga bassa ekitiibwa mu ssemateeka owaabwe gwe bakkiririzaamu ne balaga nti namba 2 mu kalulu ye Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusinziira ku bo kye bakkiririzaamu ne kye baabala mu nsi engunjufu ensi ezitegeera demokrasiya kyeki omuntu oyo bamutwalira ddala ng'omuntu ow'ekitiibwa yadde nga namba 2 mu kalulu
akobwa president. Era bw'osanga amawanga agamu amagunjufu ga providinga security era ga providinga security information eri omuntu oyo abeera yavuganya kubwa president nakwata ekifo kya namba 2 abeerako ensonga z'eggwanga ez'enkizo z'amanya kubanga obwesigwa eggwanga ne bannansi bwe babeera bamuteekamu okumufuula namba 2 mu race baba bamutika obuvunaanyizibwa era nga yakakasibwa nti asobola okubeera omukulembeze n'akulembera. But omukulembeze omulala ku level eya CDF n'atassa kitiibwa mu mukulembeze munne, ekyo kitegeeza nti ne we bukya ku makya ng'ono namba 2 mu kalulu afuuse president, CDF ayinza obutasalutinga namba 2. Ebyo si ensonga. Eddie Mutwe yatulugunyiziddwa bya nsusso, omusango ogumuvunaanibwa teguliiwo. Eddie Mutwe okusinziira ku interpretation za General Muhoozi zonna ziraga nti alagako lyanyi. Talina kyavunaana Eddie Mutwe, alagako lyanyi, aliragako ka Bobby. But he is a son to president and he is a father. Kuba General Muhoozi ayina abaana, ayina family. He has siblings. Abamufaako in case nga afunye accident, in case nga afunye obuzibu. Abamusanyukirako in case of any happiness, in case of any achievement. But akutte Eddie Mutwe alina family, alina ba siblings, alina businesses ez'okurunninga, n'amukwata okulumya ka Bobby. Nga ka Bobby we kasula Kinyana Mpindi ne military barracks ezimu zasobola okuduumira ne zisalako ka Bobby, ne bagrabinga ka Bobby nga bwe bagrabinze Eddie Mutwe. The very easier thing that he can do. Ne agrabinga ka Bobby emagere ne bekuba kwagala kumujja mu makage asobola, because he is CDF, as he managed to grab Eddie Mutwe nga alina ku mukolo. What a shame. If you can catch Bobby Wine's bodyguard like a grasshopper, nga bwe yagambye embigambo bye, do you think taina effort zikwata Bobby Wine nga bwamuyita ka Bobby with his forces nga bwasobola okuzikozesa? And okusinziira ku CDF ekifaananyi kyasiigire eggwanga aminsiridinga amagye g'eggwanga when he can command his boys okutreatinga obubi gwayinako obukyayi naye because of political affiliations. Kitegeeza nti entalo ezimu General Muhoozi zaalwana tezigwa mu doketi y'ebyo by'ayina kukola nga CDF, zigwa mu doketi ya politics, and he is not supposed to be in active politics as a soldier okusinzira ku ssemateeka w'eggwanga bw'alambika. Kati ekibuuzo, General Muhoozi interest in political affiliations agijjawa? Effort ateekamu yaki?
oba abantu mulabika bwe muwulira CDF oyinza okitwala for granted notamanya CDF yani. Njagala oteeke General Muhoozi ebbali aza General ku rank eyo gyaliko, then okulembeze CDF, Chief of Defence Forces, ye Chief of Defence Forces, akinagundi as long as bali mu Defence Forces ye mukulembeze. He can command, he can direct, he can advise. Okusinzira ku buvunanyizibwa obuweebwa CDF, bakugamba he is responsible for the administration and the operational control of the Ugandan military. Oba nkidde mbuzi. CDF w'eggwanga, he is responsible for the administration and the operational control of the Ugandan military. Meaning that teri operation yonna ng'egwa mu military gy'atamanyako era gy'atakomandinga, because military forces zonna ziriwa wansiiwe, ye head waazo. General Muhoozi as a CDF aina amaanyi misanatuku agasobola okkeera ku makya n'agamba nti Bobi Wine musibidde we okumala wiiki namba, we are under investigations as security without president's concern. Nga akina SMY, akina SFC, akina gundi nga teboogedde, ayina obuvunaanyizibwa obwo. As a CDF, alina all rights and powers and authority okera kumacha n'akwata Bobi Wine mu ngalo ze ttaano n'abagamba ayina byamwagaza. But why grabbing his security personnel? Because target yo ajimanyi, I mean target ye ajimanyi kulumia and amanya amanyi ga Kabobi nti in case nga akutte ku Kabobi waliwo ekinene ekiyinza okuhappeninga kyatasobola kuhandolinga. Waliwo ekinene ekiyinza okuhappeninga nga kiteeka eggwanga mu bunkenke n'obulabo obutagambika. CDF General Muhoozi, he confirmed yaina Eddie oba Edward Ssebuufu abasinga gwe mmanyi nga Eddie Mutwe. Okusinziira ku kifaananyi, endabika n'enjogera ya mulina byonna biraga nti Eddie Mutwe ayisibwa mu mbeera y'okutulugunyizibwa, because bw'ongamba nti buli kumakya akeera kukubira kifaananyi kya Muzeeyi Saluti nga tannafuna kyanca, that is torturing. Kati ekyo ogenda kujja nga CDF okidefending otya eri public nga bannansi bagamba nti muina torture chambers nga muzeewakana ate ng'ovaayo n'okonfaminga nti omuntu omu ku bantu ensi bebanja gw'omulina era oyina n'ebyokeera ebibonerezo bye wamuteerawo byakeera okutuukiriza. Oyina n'abo abali mu forces
botendereza abakoledde omulimu omulungi okulabisa obulungi mu kifaananyi gwe kyoyagala no matter ku ddembe ly'omuntu nga tolifuddeeko because everyone alina eddembe lye mu ggwanga Uganda okumanya rights ze either nga ali eno mu bulamu obwa bulijjo oba ng'ali mu corporate life oba nga musibe. Even courts of law zikuwa that right okumanya amateeka era n'okumanya eddembe lyo. Mbeera mukyamu oba Munnayuganda yenna abeera mukyamu okugamba nti ya in a corrupt state. Mba mukyamu oba Munnayuganda aba mukyamu okugamba nti we are in a corrupted state. Lino eggwanga lirowoozesa abazungu bwe baba nga badiplomats bagenze ne basisinkana abazungu nti eggwanga teririimu yadde akasiisi akatulugunyizibwa. Ekyewuunyisa omulembe gukyuse era ekifudde omulembe okuba nti gukyuse y'ensonga lwaki abakungu ba gavumenti eby'eggwanga Uganda batandise okugenda mu international conferences ne babaggalira ebweru. Ekyo mbadde mwakitegeddeko ba ministers n'abakungu ba gavumenti ab'enjawulo bwe babaako meeting ez'enjawulo eziri eza international community zibabeera balina okuatendinga ba ministers oba ba honorables batandise okubaggalira ebweru. Mumanyi lwaki? N'eggwanga Uganda lyatandise okulyazaamanya international community tesaagala kusasula fees ateekeddwa okusasulwa. Boogera birala ensi babalaga emirembe egiri mu nsi ate ne bamala ne babawa ensi bannansi ne bamala ne babalaga ebintu ebiri totally different ku ebyo badiplomat bye babagambye. Ezo nzo ensonga bbiri ezaleetedde abakungu ba gavumenti okubeera nga kati babaggalira ebweru. But remember they are using taxpayers money okugenda oba okufacilitatinga trips zaabwe ezo. Ne bagenda ne bamalayo ennaku nnya ne bamalayo wiiki emu naye nga wiiki namba buli lunaku bakeera ku conference nga babaggalira ebweru nti where are you coming from Uganda, a minute wait. Ne babateeka ku hold not until we bababuulira amazima ne babagamba nti mwe temuli basasuzi nekira kyemulaga bannansi kye bayitamu si kye bannansi ate bo si kye bakola ki si kye bakola just babasukkako n'okukima bukimi ssente basinachers. Anyway, General Muhoozi ekyo kye yasobodde okutukolera kutukakasa nti alina Eddie Mutwe. Olunaku olwaleero Bobi Wine ng'ayita ku pages ze avuddeyo n'ategeeza nga bwe waliwo olukuŋŋaana ku ssaawa 8 zennyini e Makerere Kavule olugenda okubeera ng'ate luyitibwamu okusobola okulaba nga balaga obutali bumativu ku nsonga ya Eddie Mutwe era ng'agamba nti Eddie Mutwe is all of us. Eddie Mutwe yeffe ffenna. N'agamba nti olwaleero ye enkya nyinza okubeera nze oba ggwe oba ffe. Today Eddie Mutwe is all of us. Today is him. Tomorrow it could be any one of us. Museveni's brutal son is illegally holding, torturing and dehumanizing him while he boasts about it. He says he is teaching Eddie Mutwe Orunyankole. How can you force me okunjigiriza olulimi lwo oba okunjigiriza olulimi olulala lwonna lw'oyagala tucommunicatingiremu? Is it a constitutional right
N security operative akute alina okusooka okusomesa olulimi lwayagala mu communicatingiremu. Is it written anywhere and anyone who has been arrested, he must be tortured? Is it a must for me to salute for the one ankute gwayagala salutingire before even ngatana mpaka breakfast? Really? Lino eggwanga Eddie Mutwe ye kenyini tannateekebwako mu mbuga z'amateeka era n'ababi okwerinda nkiddamu tebannamanya wa Eddie Mutwe gyali, tebamanyi okusinziira ku bwe baalaga. Kyokka ate waliwo bannange lina ggwanga basi dunia. Waliwo omukyala bamuyita Susan wa NRM eddala yani Katushaba Susan ayagala kwesimbawo woman MP wa Kampala era gye buvuddeko emabega yali alwanira owino. Omukyala oyo yavuddeyo n'ayogera ebigambo ng'agamba nti nuupu yo kenyini ezannya bubadi yeeterawo ebyo simanya Eddie Mutwe mukwate and all that to play sympathy cards. Just. But what a shame. Because you think pate gyowagira oba yo pate kanchireke nze Vicky sinzira ku mukutu Vicky exclusive sigenda sukawo wano mbeere bulungi mweraba.